Olunaku lwankya ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 lwe lunaku mulindwa bannayuganda lwe babadde beesunze bonna okulaba Pallaso ne Alien Skin ani yaani lwe lunaku lwe bagenda okwemala eggayaŋŋano naye mu bangi ababadde balaze obuwagizi bwabwe ku sayidi zino ebbiri buli omu ng'alaze nti nze ttiimu gundi nze ndi ttiimu gundi obwedda buli omu agamba tulinze okulaba Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asalawo tugende waani omanyi oyo kyayogera tekiddibwamu buli muntu aba amulinze okuwuliriza nti agambye tugende waani baba balindiridde obwedda abangi beesunga bagamba agenda kuduumira tugende ku Freedom City nga n'abandi bagamba agenda kuduumira tugende e Lugogo naye bw'awulidde guli gutyo tasazeewo kusirika busirisi wabula abadde alina okuvaayo n'abaako kyayogera ku nsonga eno kubanga bangi babadde balindiridde kuwulira ddoboozi lye nga bwe nkugambye nti bw'ayogera kyayogedde tekiddibwamu avuddeyo n'ateeka obubaka ku mutimbagano ogwa Facebook ng'agamba bw'ati awandiise n'agamba nti tomorrow 9th June 2 of our vibrant artists are hosting their concerts. Alien Skin gwatandise naye n'agamba nti Alien Skin is a true representation of the ghetto and that is who we are. We owe him support, love and guidance. Bw'avudde n'agenda ku Pallaso n'agamba atya nti Pallaso is my good friend and I owe him love. In 2018, at my darkest, when I was abducted, tortured and held by the military, he was among the few artists who used their music to call for my freedom. I will never forget that. I wish him a good concert. Kampala has so many people that can fill both venues, Freedom City and Lugogo. It has happened before. Dear friends, please go out and support your choice. Just don't stay home. Kati abubaka obwo bukulaga bulazi nti yakutadde gy'oyagala gy'oba ogenda kubanga abo bonna bannayuganda era nga buli omu alina abamwinamu essuubi. Abaana ba ghetto balina essuubi mu Alien Skin. Musobola okweyiwa ku Freedom City ne muwagira Alien Skin. Ne ba corporate balina essuubi mu Pallaso. Nammwe muli baddembe okweyiwa e Lugogo ne muwagira Pallaso kubanga kugambye nti Kampala alimu abantu abamala okujjuza ebifo ebyo byombi. Kitegeeza nti tetujja kugamba nti Freedom City ejjudde Lugogo n'etajjula nti abantu ba Kampala baalaze oludda ne bakubako sayidi emu oba tetusobola kugamba nti Lugogo yajjudde Freedom City n'etajjula nti bannakampala baalaze oludda ne bagenda Lugogo. Bannakampala bangi akulaze nti bajjuza ebifo ebyo byombi ate mwana wattu basigala nawo ebifo byombi bijjula ate ne basigalawo ng'abamu babuliddwako ne bagenda. Kati awo okusalawo kuli mikono gyaffe buli omu gw'owuliramu emirembe gwe gy'olaba nti eno gye nsaanidde okugenda gy'oba ogenda owagira omuyimbi wo.